waliwo kigenda maaso mu Parliamentary y'eggwanga lyaffe kiringanga ekyokusaaga naye nga lumbe olugendo tulya lutumalewo bwe bali bagenda okukola togikwatako byatandikanga ebyokusaaga togikwatako yayisibwa abalwanako balwana the bobbies and the crew ne basibwa. A lot of things happened but they put a statement bateekawo statement ne bagamba bakubagana nabo n'obusajja katubukube abavaamu n'enkwagulo ne bazivaamu nazo abaasibwa Bobbi bamusiba ne bamutuusa gye bamutuusa but we thank God nti yamala n'avaayo naye yateekawo statement ne kuluye bali ku mwanyi bagitandise bagijja mu mikono gyaffe bajitwala. Emwanyi gye njogerako ye yaliisa bajjajja ne bajjajja ye yawerera abaasoma ennyo be tulinako ewaffe mu bika eby'enjawulo abamu ye yawasa bamaama ne bataata ye yazimba yaleeta obugagga mu abo be tumanyi abatukwatako n'abatatukwatako ne mu byalo ebimu wenjogerera era ye kyayimirizaawo okusoma kw'abaana abamu n'okubeerawo kw'abantu abamu mu mbeera yayo eyo enaabuddwa tukyagiremeddeko okubanga tugikozesa. Emwanyi nneeno wadde nga eddoboozi lyabadde ligamba make sure those Bagandas don't get the numbers. Teriisa Baganda bokka. Eriisa almost 70 or 80% of Ugandans regardless of your tribe. Emwanyi eyo gyetwogerako. Essaawa eno emwanyi egenda kukitwala nti eba egenze. Bwe batyo bwe baatandika abavubi. We just watched. We just looked on when everything was happening. Abavubi ne babajjako obuyinza. Enyanja nedda mu mikono gy'abamaji. Enyanja gyetwogerako kati omutakyasobola kuvubanga bwe yavubanga luli. Gy'owulira nti omuvubi omusirikale yamudimye mu mazzi. Gy'owulira mbu omuvubi omusirikale yamukubye n'amutira ku nnyanja amummye ssente. Naye nga nabo babeera banoonya kubeerawo. No one said a thing, no one did a thing. Gye n'emisango gy'okufa ku nnyanja gizenga gyolo n'obutambi ne butambulanga ng'abasirikale bagoba abantu ne bagwa mu mazzi. They just look on ne babaleka ne bafa. Kati ekimbe kiyingidde saidi y'emwanyi. Ntwala omukisa guno okutegeeza mmwe ababaka ba Parliament abali mu Parliament y'eggwanga Uganda abasinga ku mwenna mwasomera ku mwanyi ezo ze muyagala batwale ze muwoza make sure the Bagandas don't get the numbers. Wadde ng'omu yagambye ye mulunzi tukitegedde oli mulunzi Mukama mwebaze mu department yammwe teyinza kwatibwa kubanga abasinga mwenna mulunda, so you rather protect yours and sell what belongs to others. Naye njagala bajjukiza mu ababaka abali mu Parliament mwasomera ku mwanyi bakitamwe babeererawo ku mwanyi bye muyina babeewammwe byabijja ku mwanyi. Sina kindi bwe mwali munoonya obululu obwabaleeta mu Parliament mwagaba bikolo bya mwanyi mu bantu abe mwawuduwikinga ne babawo obuyinza ne mujja mubeerabirira mu Parliament ne mubavaako ne mubaleka ku bikolo biri ebitaano 12 bye mwabawanga nga munoonya obululu. Njagala bategeeza Abaganda bagamba ekiri atabaala ne yasigadde kakimunaayiza. Mwatunulanga ebirala bigenda mu maaso temwalirekeredde mwanyi eno kutwalibwa. Temwali kikoze. Temwalirese mwanyi kuteekebwa mu mukono gwa muntu omu. Temwalirese mwanyi kuba muntu kuba na copyright ku mwanyi. Essaawa eno bayinza okuba babawaddeyo obusente nga bulijjo enkola ya Parliament bwebeera. Babawa ssente ne muyisawo ebyammwe. Essaawa eno ekintu eky'amaanyi kiri ku fulo ya Parliament. Tetunnalaba wadde omubaka ayimirirako ku mmeeza akuba ku tteeka waggulu because this is the right time. If you ever had a time to fight for anything in this Parliament, this is another right time. Kubanga mwami singa togikwatako. Abaagezaako okulwana baaleka statement yaabwe nti tuli bajjukira. Eno yessaawa mwababaka abagamba naddala nti muva mu Buganda kati ate kino kibakwatireko ddala lwa nsonga muteekeddwako omumwa ku making sure that you don't even get the numbers. Mu butono bwammwe mu butono bwa numbers ze mulina mubeeko kye mukola because you can do something. Kale tusigaze ku record nti abasajja n'abakazi abo bagamba nti nedda muve kujja ku TikTok kujja kwogera bitakwatagana bintu bitalina makulu ngate mulaga nti mwasoma ninga mlinga batategererako ddala. Muve mu propaganda wa TikTok unless nga mutugamba muleese propaganda wammwe n'abantu tudivertinga amaanyi tugazze kuggwa atunulanga katemba nge mwanyi eri biru bagiyisaawo. Unless that is your aim, unless you are paid to come and do that, then keep being here and making noise, reason like a layman. Nenga abantu bakulona ne bakusindika mu Parliament kugenda kuba kubyoteesa. And what we are talking about here is
about Buganda and Uganda and you're a Muganda. Kubanga bwembagambye nti emwanyi teriko zone erisiza bangi ng'oggyeko areas ezitalina amazzi eziri mu ngeri y'oddungu emwanyi eri buli wamu. So if someone wakes up in the morning in Agama, make sure those Bagandas don't get the numbers. Chitegeza fe fear yawe. Then bring up the fear. Yamaze okutulaga speaker wa parliament nti fe kiroto kyabwe ekyentiisa. Banyabo ne basebo betwalonda. Yesawa mulete okutya, mulete kiroto ekyentiisa parliament kyetya okuva mu Baganda. Muve ku TikTok, muve ku Facebook lives. Mufuneba PR, because whenever you come on TikTok, you're just messing everything up and we are even doubting your books. Eno yesawa. Mwejja ko simanya mpagira red, mwejja ko simanya mpagira yellow, mwejja ko simanya mpagira green, blue na colors endala zonna. Bannange kino kitukwatako fenna. Muve mu palapase. Muteke statement. We want you people to put up a statement. Muve mu byokuwoza nti no fenga Abaganda tugambye batusosola. We all know that. We all know that. But according to the statement from the Speaker of Parliament, who is supposed to be neutral, taking sides to make sure nti ene mwanyi etuva mu ngalo, nga yalowooza agenda kulumya Abaganda, kumba agenda kulumizaamu n'abantu abalala. Muzukuke. Put up a statement. If it means fighting on that floor, do it. If it means going into that parliament, make noise nga teri n'omwa yogera, make sure that bill is not passed. Kali president ali passing ye ng'omuntu naye nga mu nyumba yamwe muligo byemu. Kubanga ye mnanga alina obuyinza alina nyinizi. Naye temukkiriza wadde abatusinga numbers nga omukyala bwe yayogedde temubawa right e participating. Don't give them a chance to participate. Make noise in that house. Mukube entebe ezo, mukufuwe wiso buli baleta biru eyo temukikiriza. Mukube enduulu buli baleta biru eyo. Mulekane muyina amaloboozi buli baleta biru eyo egende kale itire mu state house nga teyise mu parliament. Kino Madam Speaker tekigenda kulumya Baganda bokkanga gwe bw'okirowooza. Abantu bangi basomedde ku mwanyi. Amawanga gamangi galimye mwanyi. It is not about Baganda. Mbajjukiza mwena abali mu parliament. Be mwalonda abali mu byalo basurvivinga lwaka mwanyi ako wadde nga kaana abuulwa. Kwe bakya survivingidde. Okuweerera abaana baabwe. Okwebezaawo. Okusasula biru z'amalwaliro n'amasomero eziri waggulu. Essaawa eno omukyalo oyo gyayagala emmwanyi etwalibwe. Mugende mukole statement. Bali busy bawoza Bagandas don't get number. Baganda member of parliament bali mu katemba. Bali ku TikTok. They are becoming TikTokers. Bali ku Facebook. Bali mu lives. Mu kifo ky'okugenda bakole statement mu parliament eyo. Temukkirize eyo bill kuyitira mu parliament. Bagiyisize mu state house. Muve ku mwanyi. Ye speaker Abaganda bakukola ki? Bakukola ki bannange? Bagobe mu parliament lumu tubagalamu kino tukimali. Tunayogera obulungi tunaabujjawa buli ddakiika. Banaye temututamu. Bakukola ki? Tugenda mu kulonda 2026 sikyo omulokole wenyigire mbyobufuzi. Lwaki? Omusiru gwotalonze yagenda okufuga ekkanisa mw'osabira. Ng'ogamba nze sigenda londa. Eyo nsigo gy'olimu. Nze byobufuzi saagala biki? Sigenda londa. Buli ayitamu akola decisions ezikosa ekkanisa, ezikosa emirimu gyo, ezikosa. Waliwo olugero lw'Abataki olugamba bw'okwata mu nakatemba oba kazanyirizi n'omuteeka mu lubiri tafuuka kabaka. Olubiri lwe lufuuka sakasi. Londa omunyiwa enjaga omufuule president tafuuka president. Tuba tugenda funa ghetto Entebbe oba Nakasero ng'enjaga ebeera wali. Mbawa kyakulabirako temubizanyo bya bufuzi. Bw'olonda omusiyazi n'omuteeka mu state house tafuuka president, efuuka nkambi y'abasiyazi nga yekufuga. Ng'ogamba sigenda londa. Eyo nsigo gy'osigira omwana wo
gwe bwofanga akaluka akagwa abaana bo be babonabona. Ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu. Katonda yebale. Mama Makula Katonda yamukiddeko ku kitundu. Naawe gwanga Uganda obonna bi. Nze njagala otunuulire bukyanga mutandika kulimba muyaga nti ye president wa Uganda. Abavubuka beeyisa bati eri abakulu. Kasita mwalimba omuyaga nti ye president wa Uganda. Ku mulembe gwe n'abavubuka be kwe tulabidde abawemuzi, kwe tulabidde abasiyazi nga beefula ab'ekitalo, kwe tulabidde abavubuka abatawa abakulu kitiibwa nga balowooza nti benkanankana nabo, kwe tulabidde abantu abawemula n'ababasinga emyaka. Wali olabye kawemulwa ku balala. Besigye yalingawo nyoka ayina gwe yawemulako. Nyoka ayina gwe yalengeza. Ne tunuulira omulembe gw'omuyaga. Tunuulira omulembe gw'omuwemuzi. N'ebibala ebimuvaamu n'ensigo eri mu bavubuka otegeere enjiri ya Makula. Oyo Mama Makula nabbi. Mama Makula nabbi. Mama Makula webale olw'emmisa. Gwe njagala mwetunuulire. Bukyanga muyingiza muwemuzi na muyaga mu byabufuzi. Ebyobufuzi bya Uganda bitunula bitya. Byabayaye byabawemuzi byakubika byantu byakuvuma abantu. Buli mubi ajja ne kalakitaye kasito mufulo mukulembeze. Pastor Makula webale nnyo ebigambo ebyobonnabbi ebyo eby'eggwanga Uganda. Ne bwokomaawo pastor obonnabbi bugenda kukola ebyamakulu webale Pastor Makula ekigambo ekyo tukyaniriza nnyo. Kanjijewo obulango bwa bakama bange. Wamagwa ayagala okugenda ebweru emirimu gigi ne gitambulirawo. Mugenda kuba mukola ku bisaawe mu ggwanga lya Dubai ne ggwanga lya Kuwait. Abawala mwetaagibwa n'abalenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Mugenda kuba mukolanga ba waiter ne ba waitress, mugenda kuba mukolanga ba kirina ne bana basituzi b'emigugu. Sala lava ku milioni 1.5 paka milioni 2.9. Sente zo otekamu nga visa ekuli mu ngalo. Bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Mujjukire nnyo ebiseera by'ennaku enkulu bino. Ebisaawe by'amawanga gana gakulaakulana bibeera mu nnyo abagenyi abagenda mu vacation. So babeetaaga mu bwangu ddala. Tunoonyeko ku noti 7 noti 6 oba noti 7 17 ojja kuba tufuna butereevu akasente ko oteekamu nga visa family yesose kugikonfaminga nti eri kwalaali. Mukimanyi Susan Makula yakomyewo e Kampala bamumye empapula. Susan Makula mutegete alitwala muzalira abalongo obo kibuusabuusa labayo n'ebirungo mulaavu bamumye empapula. Bambi that's bad. Susan kati nga banyumizo emboozi ya Susan ne banayini n'olugambo n'eddoboozi likendedde. Susan yagenda e Canada. Susan ng'asaba asylum ya violence. Simanya yali eno musimanya bamukuba omusajja biki. Yali yasaba ya political asylum, yasaba ya violence. Munange nga Susan bamumye empapula. Nga bamumye empapula nga bamugamba kola appeal. Jukira bwe bakumye empapula yanyumiriza. Bwe bakumye empapula ne bagana ku approving asylum yo oba olina ova mu eri eggwanga oba seekyo olina okukola kati yalina okukola appeal. N'akola n'appeal ne bakola ki ne bamumma. Kati awo ekiba kiddako oba olina fulumansi yaabwe. Kati Susan jukira ye plans yalina abaana be yali bambi abafunidde passport ng'ayagala nabo abaleeta eri ng'ebyasayira mu bigiseemu ye yasaba ya political yasaba ya domestic violence. Munnange Susan Makula nga bamumma mpapula ne bwe yakola appeal ne bakigaana. Bwe yasaba appeal bakigaanye. We bagigaana jukira kasaba kumma n'appeal bw'ogiteekayo ne bigaana. You either weefulumya oba they deport you. Kubibiri okola ki? Olondako kimu. Munnange Susan teyalinza deportation ng'akwatamu omuntu bw'ojjukira yali yagula gundi. Yali akola gwa Uber eyabadde Uber ng'avuga mu motoka za Uber. Mubitegedde ebya Uber nga bw'olaba bino ebya Falas bino ebya safe board naye nga bya motoka ng'avuga Uber. So Susan ng'avuga Uber kati we byagaanye ng'atunda Uber ye yali aguze motoka gy'akoleramu Uber ng'agitunda era bwe twogerera Susan Makula ali Kampala era gwe wenna amunoonyeeko our celebrity our Susan Makula is back in Uganda. Asayiramu bamumye empapula n'atya ka deportation n'asalawo yeekomye.
era ali mu Kampala era bw'omulaba tomwekanga bamumye empapula Canada lwaki ya visitation empapula oba kesi ya domestic violence gyeyateekayo tematiza kati nno kino kigende eri abantu abali Canada nga mwasaba asayiramu mwegendereze mujja kumukola endala e Kampala bakume ebipapula okube n'apiiru bakume ebipapula okomewo e Kampala ensi yonna ensingo ya bula amatu madduga ensi yonna apane badde n'akava ku nyonyi batandikiddewo okunjereka ku kisaawe entegera namuwa emitwalo 8 akube meeka akuyankuba kopagalo nfaanana ng'akanyonyi n'obukowekowe bwonna nze kumuwaabira njagala muwaabide defamation impersonation punishing my image emisango 3 oli sikopagalo akanzaali kali kabadde kanzaali kennyini oba kanzaali ki kana akagira mu akasimba sijja kulimba fano kubanga omuntu yenna wa ssente zange tosobola kunfaananya nga kanyonyi akomyewo senteza ensi yonna eri mu kunjereka bwe babaawo nga bakoma ab'e Masaka abantu afande oyo muwala bamusibe bamuggalire ensingo yonna yonna ya bbulaaka amatu madduka yafaananyiza buli kubanga afande ono si makeup ono kopagalo eri bamusibe afande emisango 3 impersonation punishing my image and defamation kadde kanzaali kasimba okitegeera aka akasimba kazibu nnyo bamukwate mumusonyiwe simusonyiwa mpaka ng'akomeza musente zange kulina afande namali ekisaawe kyonna etebeko yakooti bangereka buli wempita ku polisi bonna wano bangereka azizi azikomyewo afande ofisi of community affairs yazisasula azireete sente zange zesibbibwa nakuba kopagalo yakoze bubi nnyo niwe baba abadde okumpi badde tebabiraba niyo kimanyi nti osobola obeera n'emikwano gyo nga ne si mikwano gyo kati you imagine olunaku olwa video shoot lirupazo yali ne Bruno K yali ne Plan Dimulekwa yali ne Ntambi yali ne Shalom naye bonna tebasobola kulaba nti lirupazo bamumesse ekinzaali ekya Simba akakebe kalamba